Mwengenda ongamba bali bakagutunda nti oli omwalo oli mumongere yemu sentence ezo. Ngasikula, why did you do this to me? Why? Bano bankubida. Ate kale ke twafunye zi TV, abababa bankubidde. Waliwo omwana ajonoonye. Kana katuwuye kera konfu. Okitegera wuyo gera kujere mande njogena kola nebadde. Kuba munange ntangenda kera sobola kusula. Nkikiwedde oba sikyo waliwo kino ekitasoboka abamanyi otugamba olumu butakendera kozesa akapiira naye ekyo kizibu zibumu ku basajja abamu naye ate waliwo munanga bali serious yes nga ye munanga yakyemanyiza katasobola naye nze oyo si yenze nze ninawe ntuukira nga nabadde mu kujja wendi nga nti kyo kiddooli nkitya naye bamala okutuuka wendi nga nti naye mukama tugira tuniga temole bebe mukabera bacho mukola nogamba temole sola kanga muradi kumbe kati awo ate tugenda okugira kuba osooka noze ebintu bibiri esiyiteekeyo lubuto ngenda kulwalirayo naye ekyobulwadde kitera otugira nga twamaze kuvaawo ne tugendeyo nga luga naye sirwadde embwamu nokuba esimu nogamba naye akakasa oli mulamu nino osogera neweekabeza noni mumubiro gwe akakasa oli mulamu kati nenyola omuntu akwesebako naga nti nze siganyi tugenda wona tuwabulawo kiriniki kumpi batuyise emigano gadeka naawe tulikikola by the way tulikikola maaso ate kati ogwokubiri oddamu owekubisa ebyekisirulemu ndi wano wanyine ku kiriniki tusooke kino tuleke tugendeyo ngoga Doreen ate luli tekwali kati ontagaze leero kyolafunensiga akagamba kosekaga tonasiga kati nno gwe oliko ebyo naye abaana abejjiramu mu mamotoka bali ku buzibu mu mamotoka by the way bwangwa mu motoka bunyuma balina obukebera bwabwe awo bateekako mangu nnyo basanga balimba mulisa akatoki era kaseeta ku motoka ngolaba balimba mulisa akatoki omanya ke baliko kalina nayo kasirikira nga tekatambula kasooka atyamu paka yekakira nagahenge obwangu esaati weeyitamu okuva kwera kauli kaseera tutandike mayezi baddaye gwesobola kwemolera kukuba abannaye watutaba abasala nabadda watutaba n'otusala abakazi abasinga n'abasajja abamu n'obanyiiza abali mu .com so basically bambi okimanyi nti ate mu kaseera kano abakazi mwogambira nti nabatama mwensinza okufunira abakazi abanjagala okusinga before nga nkyali mpita obuntu bulamu mbwakukwana bali mu inbox n'abamu okunyimirirako obuyimirizi bokka omukazi yansanga mu KFC n'aga nti bakoleko n'abeeka bonna neŋŋaanawo eneeganyako ng'era omukazi omusajja ekyo kyenyi kyokoze kye yakola n'agamba nzisasudde zirekeyo zife n'amala n'aŋŋamba nkwagala nkumatira nkufiirako onkolera nosoka neweeganya ng'era omusajja weeganyamu lwakuba ebyaffe teweeganyanga byammwe n'otwala ewiiki ze twala myezi 6 naawe ng'okyaganya ojja kufiirwa omusajja omutuufu ng'otagala ajja kulinda wakiri myezi 3 ng'alinda ki ekyo olina zawabu gw'alinda bw'atalabangako feno wano nga tetunabakwana wano n'osooka okubeera n'omutima ennyo ogwefula mbu nkuliko mala okutuukako eggayaaka oba mwabaaki ate nze yeegayirira ate nze akuba mulina ankubira amasimu ennaku zino naye namugambye eggula ekigambo nanga nti nkukyaye nendowooza nkyaye namugambye nti nga bwe wali tolina amagezi gankwana nenkulaba neneegumya nentambula nenkugoberera nenkukwana nenkusaba enamba n'ogimpa nentandika okwogera ebigambo byange bw'oba ongumiikiriza ompa obudde era ndaba eddiro enjogera naawe nanga nti nga nange bwe nasiba omutima nenjikuwa nondaga nti onookubanga bwe nkukubira nkulage nti weerabidde okukuba nga ate olina okukuba nemanya no kati emyayo mingi
naye nakuddiza oyo mulungi mwengo olyote bulungi mawe obale kusima mu bikola toba kunkolako mikola atani yandi ntegedde nkulaba ennaku zino baba ya baba TV kati okola ddi nkola every Friday sawa nyeze ekiro paka kusaa mukaaga ekyombo ky'amaka Friday mpaka mukaaga nya paka mukaaga every Friday paka mukaaga obeerako n'abagenyi obeerako weka nkyaza abakazi abaagala okunchallenging baaba bali kuli kirege nyina abakazi balina kuba abaagala okujja bakoma ne mu maachi w'omwaka ogujja bennaakajja nfune konze gwejjangu ze sigana n'olwaleero waliwo yagenda nzija okukuyuzaayuza wagana n'oyogera ku bakazi abasuubula ebweru mbu bwe tutuuka ebweru twejjamu kati leero njagala kulaga kuba nsuubulidde China emyaka 13 nga ye tetakikolangako mbu takikolangako nemugaza eniye ye mugwagwa era ngenda kumuddamu nekumpe omulumize gwe musiru obadde tukikolangako nga banno bakikola nesi buli omu mumaizi mbw akikola do munange bebalowooza kinga bagamba buli agende Dubai mbw kiringa abakazi ba TV ne radio bakimanyi mwejjamu bane bakimanyi twejjamu nebwegaana otya tuli bakuuzi tetusobola kusigala mu bufumbo bannange batwogerako waliwo omukwano gwange yangamba nti ekikazi ekyo kyokola nakyo kinzita naye nkitya ngagamba nze katosi musajja ana mubuuza otya mutitiizi seetaaga kiringa nga tuli out mbu maizi n'okwata ennamba n'ogiwereza pakisi agindetere sisobola njuiza nojuiza jangu okiŋŋambe nkuyimire maaso jangu naawe kibumba oli gukiga nkutyatya oli mugume ebintu byenkola gy'obikolamu omukazi yeetekamako ku kasonyi bwemba kusiimye neemolamu kola basikusiimye nzirye njogere ng'omusajja nzirye nyumirewo njogere otuulewaawo atleast weetuukire nze ani atuukira mu bbiiru onyimayo ojja ku tebo y'omukazi oli akusangako amanya gwe baalinze obwedda yoono agikusimba mu maaso ng'olukazi lwalidde emitwalo 23 kyekitu tusaaga bayinsoka embeeremu eno kibatiisa katawo kategedde wa mukazi yenna gw'osanga mu kifo kye buli musajja munaye nkubuulira w'omusanze mu kifo nga naawe oga nti ekipa yawano ngimanyi yakasanvu ya muggo n'omusanga naye waatudde muyingirangamu mpola buladi okujjako nga waleti yeeseka omanyi nti nno wali abakazi abamu betukolerera nsooka nenkukwana mu birowoozo nga nalaba kifaananyi nemmala kati ngaakati bwe tuliwa nenkumiitingamuko nga naye miitingi eyo si yaffe naawe naye jasi nkulengedde nkakasizza oli muntu ossa ekyo bwe nkimala nenga kati kumwetegekera sooka ffe ne tubabala sooka mba wali ebbali oba kati nga mudirisa ngaawo n'ontunuulira nenga kati awo omuntu ayingidde 25 nenzika mu bulago nenzika olugendo nenkutuuka wansi ku ngato nenga nti yenna awamu akazeeyo akayimiriddemu kati enkwana yange yonna nga nzija ntagala mmanyi nti nno woogambya nti tubeeko kyetunywa oba kyetulya nkisobola kati ne tussaako wa wenkusanze wa wookolera wa woosula omanyi ndino otukazi otukolera mu busaluni bweno kyebanda okikaaya enkwana ye si ye mukazi akolera ekyanja n'ekisaasi mu saluni nga bonna bamasaluni akasaluni kosanze ekyebando bw'omusangamu akakazi ako n'okayingiramu si bw'oyingiramu mukazi gwosanze mu saluni y'ekisaasi njawulo kibira watu ekisooka eno oluusi ekisaasi eba ku moolo ekitegeeza lwenti waawo kaakati yennyini endabiika ye nga byebyo ne saluni munda waayo nga intiria yeeyo era enyirira kutegedde ate buli obeera mu ghetto ka bulijjo nnyo n'obuzigo babunaaliza wabweru w'akasaluni kati kali kangu kakugamba ne wowe oyimidde wabweru nti mpa ku nnamba ye naye ono olina kusooka weetuuzeemu weebuzaabuze kubanga products ezirimu ozimanyiko okumanya yasobola nozooga nti wano musuubula hair food anti dandruff wano mumugula nakubuuza kampuni kati ate olina otuna ku posters eziri awo labe akozesa bya kampuni ki kampuni naddala nga biva Kenya bweru yo tomutagaliramu nga tolina millions kwambuka so abasajja tulikola fe tukola research before kukwana yes mbadde sikimanyi naye oba otudde mu taxi bwoti omwana n'ayingira omuntu yanopima n'ogamba enyambala ne fiimu gyalina lumunako n'obukazi ennaku zino kasiba essaawa ne kagira kati omukono n'otunula noga wala essaawa gyotula nogamba essaawa ya bbeeyi kati n'omanya nti kano we kasula eva kwa 2534
nekyo n'okimanya nti kubajjukira bwe tuba tukwana ffe bino tubyegamba buli musajja akwana kino kimanye nga tove mu kisaawe kino ng'oli mukwanyi osooka n'omanya nti we mukwanira be nti agenda kukyuka amuveeko anzireko bakulaba mu rent ekyo okimala noga omutwe gugenda kunzirako nga tonnasala buviri bwo bwa mutwalo sooka kulowooza ku zooli ez'essente nnyingi ate nno abakyusa wiiki n'olyoka oga nti ennyambala kati waliwo abakazi be tutunuulira ng'ayambula buddame buno obuchina buno buli bulwamu kati naye baayo nammwe nga wadde oyambula kaddole kadditti naye nga nga n'engoye woozigula kabotiiki ako kalina ebigiraasi ebiggalawo ekifo butayingira kati ne tulyoka tugamba fyumuze ziyinza kuvaawa ogenda okutunanga akasiya n'olyoka olya kale oba ettaka mu kyalo lifa life kamuyingiremu eno ng'ekituta kibe namu kitono nange munsobera omuntu naava ekampala n'agenda ekabaale wala omusajja yagamba mbu yava ekampala n'agenda efotopoto yavuga kiro waliwo n'abagenda e Dubai ab'ennyonyi kati kasukwali kuno kyekyamututte yagambye mbu waliwo kyali nga musajja yamwadde katripu naye katripu kakasuku nga tankanamu tujja bitegeera kubanga wabadde tatuwa updates wonna wonna yagambye nti oli yaŋŋambye gwe jangu eno byonna onyumirwe naye tonoonya era tombuuza kati we muntu kikula kyakwa tripu bwetu no tunyonnyola kati kyetugambye ni mukazi yagikuwa sebo kyetugambye tuli mu kwebuuza ani tugambye era oli yapimamu n'aga kikasuku ekyo mangi ng'akyagadde nkireetawa daga si Uganda kubanga wonna kikola kisekeza bano abasajja bano abagamba mbu agodoyini nakumala gwe nakulya nenkumala mu bwongo apimamu n'alaba nti katono simusobola sigenda kwetaka siina sikamulye obulira mutima gunoga nkikkiriza ekikazi nkifunye kakati ate nno kino kankikubuulire siri nti nno nti ndi mwenze naye mbimanyi bino tubikola ate namwe abakazi kyali kibabaddeko kubanze ntula mbi gurupu byombi ebyabakazi n'ebyabasajja omukazi omu kati waliwo omukazi omu yaŋŋa nti mukimanyi nti mwe abasajja mujja ne muganda muzze kutujjamu naye naffe tulina be tugamba nti oyo nja mujjamuuko infact akagamba akatuufu ennaku ze bakayita kulyamu nti oyo nja mulyamuuko naye nga sikuyinaako future sina byenkwetaaza eri mu maaso mukubamu ebbanga mwezi sina mwezi eriyo noogwa mulundi gumu nze waliwo yajjanga kalevu kano ke kamuleese era ko bambi okwanga bakateekamu ddayi nansasulira wooteri yali yakabi ne bampereze muka n'enkima ne bantuusayo n'enkolwako byonna ebyetaagisa nga n'akamasaaji mwekali n'ensulayo ne mujjanjaba enkeera waalo nga ye namba teriiko ng'era tammanyi simumanyi n'akwa transport yamba ensimbi yange yali yeegasa kubaka shopping ke nakola eka n'abeeka baaga nti wonna we yasuze balina kubuuza gy'osuze kati oba ogamba otegeze safari manyi mulimba mwogeze safari kati nze nti nagga sinnyonnyola we nasuze ndi muntu mukulu mmanyi gye nnabadde ogamba kuwaka nti bannange maisikomaoli nkomyewo ne piki yange nga nina ebintu byenkutte waliwo ne piki ey'okubiri evuga obuvuzi ebirala era obuwuza okujjamu ng'oli mukazi muwumbatuutu kuliko ensawo y'amanda ogimanye ennaku zino eri ku 9-10 kuliko akaposho 25 kuliko akasukaali kuliko ettooka okwo olimanyi lyesatu kwena seeguza kakotanziro oba wangambye eddoli nti ononzijamu enja nina oggula ettooke ly'abantu bayenga mayeve si bino byakuwaawa tomanyira sigenda ate ku minwe nasuze out ate ndi eminwe bino bye bayimba 8-10 n'okumba ogukotanga gwego n'ensawo y'amanda ebbaafu z'obumonde 2 zonna tewaka omukazi nsanga bwe ntuuka n'enva ebika byonna nze nina ennyama nze nyina ekyennyanja nze nyina ebigere nze nyina ekibumba nze nyina ebyenda abaffe kati kuliko n'akadomola k'amata anditayo amata ya 200 kadomola ka 10 agumu 2 n'akadomola ka mukuzi oyo ngo mama ng'oli wa bbe nze sooza baboda ng'omukazi otambira ku piki tontagaliramu teko okuba olina mukajovuga ate nga nsajja si kamoloka kajapaani akakazi bino bipasopaso biki biteweetaaga buvitsi siina mbozi nabina beibe owavitizi embozi sigirina okuba ndi moloka nsajja basi yenta teweetaaga
alema okay ino kunvuga entuse mu trading center ye waffe mbise ku board ebintu ante entusa wakojja kulabawo munnefu onesireko omugamba nkomawo trading center wenyini ne batinentikawo boda bbiri kati omunaye omugwagwa yanjoza ebikopo sebo naabula naye wonna bwoli nze mubutufu sigwa wansigala muvena akusigala yondabe bino ebintu yamanzi gyemu effumu lyo ligguse kati gwe mukyala kitatoba wulira bino bikunyiziza tambula ogende nze ndi ewammwe nze mbireete nga abalala abaana babiri nga gwe toliiwo kakati omusajja bw'ati atuuse bw'atyo ku maceeka okugyawo ng'aliko kizibu mu famire wammwe kye baakuloga ekinene olina bwontagalira mu ate nze nyina mu moto yange bwemba nina oba we nasuze nga ekintu kyonna kye nasuzeko kakibe nga si nsonga bwetyo naye nga kye nasuzeko nabadde nkola bwe ntuuka ewaka ku makya esente zaabwe nzibateera ku dayiningi ne nnyingira mu kisenge era nsooka kubuuza eno olina kyoyagalayo ngenda kwebaka ate mba nsibyewo kati najjayo byayagalayo nensibawo kati mukozesa ezo sente byezibaggwako sirina newankubadde paka lwenneezuukusa nzekka kati omuntu bati omutagaliramu ebyo lwajja saalo tegedde wasuzeewo akujja ng'oli mugwagu kubanga nze nkoze shopping indesi ebintu ebyo nasuze tolondolo ne munywa amata muli amagi muli omugaati oguliko blue band ne musigeeko mumbisi gw'enjuki byonna musiigewo kati bayizikambuuze osobola okwesiga omukazi ne ssente zo oba n'ebintu katugambe kati ng'empapula omanyi kati nga ekyapa documents oba ekyapa omanyi bino bya bank omanyi basajja mbeera ne deals osobola okwesiga omukazi wo ne ssente oba bwempita wife definitely of course buno nate munanga basajja muli fane okimanyi omusajja ate sajja mwasobera oteresa side chick sibategeera tanti mbadde ngenda okuga nti sisobola mwesiga omukazi wawewaka eyakuzaira n'abaana okujjako osuze naye emyaka simanyi emeka kati 33 nga teyakuwa yadde butwa akumanyi inatamba obutwa yali azze kubumpa ati olaba omazeyo emyaka 3 emeka yajja wano kufuna happiness ekyokubiri kufuna waabeera asenga yali alina gy'abeera yandibadde wano kuba mwe abakazi oluva ewammwe nga n'ekitanda bakyokya tegeza bakuwadde ekitaawaddako kati badde nkuga sisobola mwesiga okuggyako ku buntu obuli mayina ngaki omuntu yenna alina emitwalo gyange 2 zitwale eka bazitereke nzija naye ekintu kyonna ekiva ku mitwalo 10 okweyongerayo nedda nnyabo kyokka ate ekyewunyisa nzitereka mu nju waali naye nga tamanyiwa tekisoboka gati yalongoose waka tasobola kumanya wate nno nga waba wangu nga wangu osobola n'obutamanya naye kati wabusente obutono katugame babulese nga oliwo emergency waka katugambe oba amasanze gavuddeko biki era nakulira nga onkubira essimu nemunsaba olukusa nembakiriza muzikozeseeko tujja kungamba bugambi nti otaddeko amasanze ga mitwalo 2 ku ssente ze baleese ezabadde ezaki dolini zabadde zaki kyowabadde omanyi era zabaani abaziweereza zibakolere biki kati nze nno nina n'enkijo ovakado 3 ewaka wano ekiteezi naye ovakado bamuwanula omusuubuzi n'ankubira ne tulamuziganya nemuga tokola 310 kola 5 neŋŋamba mukuba ebifaananyi babikuba nenga ebyo ebinene kola 7 bibyo byosanga batunda 15 eyo midaala ebinene biti ndina agati nga inaawo ate nno twakolera ku ddembe mwagayala ojjukira omukazi kiri ekyatufumbiranga emmere wali wansi zijjukira nga kiteekako ovakado ezo z'ensigo ze natwalanga ate yali awooma ne kati ninnako omuti ogumu gwo ne mutundako ne mukolona lukomere kati ne tubalanga n'omusuubuzi n'aŋŋamba nti wonna awamu giri 8 ne mugamba gimu oyo oba ne ŋŋamba teeka kuno ovakado ali waka naye ate sente baziteeka ku ssimu nze ali eno kati ye n'ayogera nti nga tebannateekako ye tulinayo kino nakyo nenga nti nabadde nvaawo mwakiŋŋambye kati bwe mba saasuze owendo okumalinaku nga 2 nsobola okuwuliza nenga kinaki kale naye era baziteeke kuno kati balina kusooka kuziteeka ku ssimu yange ate nzikomyewo ku yiyo n'omuwaako z'osobola zenjagala ezakiri ky'oŋŋambye okukola
naye awo ngambidde byagala okukola obaako kyeweerabidde tokijjukira tomala ate n'onkubira n'ogamba manya nga tonateekako esatu ne gundi gwe wa budget nze kyerabire nze mmaze okugamba nti esatu onookinzijukiza nga nzizaawo kati kyegambye tisobola muteesa sente ennene nnyingi sisobolya ddala ogambe sakane mitwalo 10 kudda waggulu 10 nze mba nazo nkugaye n'omunaana obuvakedo mugazi teeke kweno simu ate nimala nenziramu eka nenga nti kale mbaweerezaako so sente nene tazikwata n'ebiwandiiko okujjako ng'ebiwandiiko biri mu buno oba ninawe entebe n'emmeeza ebipangisibwa obwo bu risiiti bwe namukkiriza wandiika era obusigazi n'amasepiki n'ebibbwa tamanyi nawe kiri newe yali asomyeko ate nowekiri awaka wenyini wasula waliwo awantu wange wenakola naawe wenyini ate ngenda kiyigiriza buli musajja omusajja alina oteekwa okuba mu nnyumba ye ng'olinamu ke bayita akakulende naye nga akakulende tekalina fayida akakulende okamanyi oddira obuntu nti babusibasiba obugobugo n'obuteekawo n'alowooza ate mulimu eddogodogo nga buli mu bulekuleku n'obuteeka abantu ojjukira buli musajja olina okuba n'effumu mu nnyumba n'obuteeka awali effumu ne balowooza abo bajjajja n'osiba wansi oluyina lw'ebbombo kati ebuleku ogwo ogunene mwoteeka ebibyo kati lwaba era noga nti tobisemberanga kubanga oyokola ebisemberera akwokyezza atya kati tayimanyi kiwandiiko kyakwatamu n'akijjamu ne bwe kibaamu kiti ne bwoba bituuziza akabokisi emuli ebiwandiiko byonga kino endeku kwetudde waggulu atya amanyi mulimu oba omusota oba enfudu olina okwefukamizaako ekiro ng'akulaba n'osaba n'oyita n'oyogera ebigambo waliwo kumbe gwoteese bya bugaggabo nebaluba lubibbye mu lubitwala eyo era lubonaabona endubizza niba kimwagala nnyo abakozi mayende mutususeeko ate kisukka kankubuze ekintu gwe waliwo woosigawo otokungula kati bino byetwogera obiteekayo ku mukutu gusirike busiriso bagukuwe guwe kakati omukozi azaali emmere omukozi oyo afunawo salale omukozi oyo asuzibwa otyo nekitegeeza ki kubanga yazze ali ku mulimu ali mu kukola ate kitegeeza genda mujjamu ekikolwa ekyo kiraba si kirungi era si kisemba abasajja bakikole naye bw'oba olemereddwa nga baga nti obulumi obutakendeera laba omukozi guno si musawo kakati muyina ekireetera abakyala mwenna kino mukiyigire kuuze temundaba namaaso mundabe njala munvuma olusajja luno nga muluvuma nga mumanyi nti mwe trouble eri bulungi kale bw'obanga gwe trouble kooza n'okoozinga omutawaana guno gumira repercussions z'omutawaana guno nkuyagala era nasalawo nenga nti nkujje mbaleereeta eyo nkufunidde ne woosula beera wano liisibwa yambazibwa kolebwa buli kimu ng'omwana naye nkugamba obuvunaanyizibwa bwo ekisooka ku kkeye n'endaliira bwala bwako naye ekikulu ennyo ku kkeye yange nganze nga mwe mulina okusanyusa obwongo bwange era ne tukituusa ne mbaana ne tubazaani babaawo n'omanya bwe buvunaanyizibwa bwe nkuwadde kala kiseera ne katuuka n'oga nti olwabyowulira bye nkola oba olw'essimu z'olaba nkukuta nazo n'olw'ensonga eyo nteereddwako kalantiini ku kintu ky'omanya ekikulu ennyo mu bulamu bw'omusajja ekitateekwa mugambibwa nti tekiriiwo kubanga obiringita mu nju nga nkulaba neŋŋane nonna ekikazi kino nalonda nafaayo ekiro neŋŋaana kaakati gwe nemmala okukuma obwongo bwange nti naye kenkikwatako obulungi bwe nti kaakati nendowooza okikwatako obulungi bwe nti kiryoka kimpujja olukokola aya olwo nendugumiramuko nosirika enkeera nensunirwa obulago oba amatu omanyi nti abasajja tuba n'ebiwundu byaffe era weegendeze nnyo abasajja abasiba obutaayi wano mu bulago wonna baba babasunaasuna kati olumu tukubwa n'okkuba enkonzo ogimanyi buno bwe buti enkozi obukubo engolo okimanyi nti abakazi babutukuba olimbi mukazi ekira akakuwa naga nti oba towulira abalala nzikubwa judo yebiki bino okutema bino ng'omunyiizizza nga gugubya naawe ate olemeddeko nti nkwate nina wetutukira wakazimu nekaga nti oba tumukwata kati tumukwate kitegeeza kulaba omusajja ng'alina ku nkovukovu wano yes balutalo lwa nsonga ezo
kati ebyo nabo tumalo biyitamu nenebuulira nenegane kuba tunyumyamu eyo kibobozi yaffe ebyekisajja tubinyumya abakyalibo ne bakuga nti nze awo nkwata enkya nenzira n'amaanyi amalala ag'okukwatira nonnemesa enkya ne bagga nti awo ne ku mmere kwenyini ekyeggulo takirya era nekyo n'okikola byonna ogenda okola ng'olemereddwa kati ova weebuulirira n'oga nti kansigale mbasajja bannaye nga neeweesa ekitiibwa nti ninako eneekolera naye nga sikayina eneeka ebya ddala kati ejjukira ffe tuyina akazambu akafa akatukeera buli ku makya buli musajja omulamu omutuufu era n'abasawo gwe baga nti ono ye akyategeerekeka olina okgendako ku saluti ebbombo ekituufu kati wetugenderawo mu saluti si buli wiiki si lunaku mu wiiki nti oba oyagala naye era temubulamu olunaku lumu oba bbiri zookola ki gy'oba otayagala zowega nti njagala nejjemuko kira ate bakugobye oli myezi myaka bagugubye kati kino ekikozi kyekiva kiri ebintu byawaka wano nekibiringita nokyusa nno obwongo bwoti omanyi tusooka kwebuuza teri agwa mu kintu ekyo nga teyeebuuza ne bwebuuza muli osaka kwebuuza yes anti tulipimamu nze mbadde manyi kigwa bugwi n'ogamba muli twebulira n'oga nti senga omukazi alimanya kinaaba kitya senga omwana ono agaana kinaaba kitya senga bimutuukako naye ate bwe neeganya n'omwana ye nga yandikiriza kati byona tubeebuuza paka olumu lweweegumya n'oga kiba kibe numbye sigaye nti nakikolako naye nali njagadde okikolako naye nze ngenda ku maaso awo kukikolako wadde tukiri mu tteeka lya Uganda naye kigenda okinkoza okimanyi nali accused for something I did not do nekikunyiiza waliwo munange omusajja yagamba lumu nagamba munange abakazi bagenda ne bakugamba nti obadde mu bwenzi nga walayo n'omwezi ng'oli bills zikutwala load zikutwala okyaloza oli mu bwenzi n'onyiiga n'ogamba kati kanyere kikola ayogera ebiriyo kati lwaki nkugambye nti nolumu nali accused ku kintu kyesaakola twalina ekikozi si nti kyali kibi kyali kyanakigimu bulungi nali samweya ey'omumbuya n'omukyala ng'omu omuto kakati ekikozi kiri ebyaddala kyamala ne kinyirira kyajja si bwe kiri kyava mu Eastern Region ne kinyirira bulungi nnyo naye omwana oli nga kirabo nze nakirwa nti kyali kirabo si bazadde bemutendeka ng'amanyi okufumba akawunga etooke ekinyoobwa omuli ebyennyanja oluusi n'ekinyoobwa omuli ennyama nga maabulaana mu byo ng'ekyamulema ennyama ekyali kyagimulemya kuyiwa mu supu mungi bifinga bizanya muli ng'ekyo mami madamu akimusinza naye nga bino bisigadde ekinyeebwa nga mutuufu kati nze nnina ekizibu oba ekisa I appreciate someone ne bwe otuddewo wano mukyala wange nga nti ojjakiwa bale kufumba tegera ekinyoobwa obikuliddemu nnyo kati nze simanya nti munaye kimulukola ki kimuluma omwana naye n'ayogera kaakati okwogeraganya okwo abakazi temutera kwagala kukulaba kituufu mba mmanyi n'okusiima okwo temutera kwagala kulya bikuuliza kiruma kaakati nebigenda nga bikola omanyi okutuuka n'omugamba ku makya nti twasigazaamu ku kinze sirya nno mawolu sirya ddala nva z'amawolu naye omanyi okutuuka okugamba omwana ku makya nti genda ongulizeewo wali capati bwe tuba twasigazaamu ku kinyoobwa tokibugumya okimpe nga bwe kiri nono n'agamba nga lwaki tazibugumya azibugumye nze njagala nga kikola kinyogoga kuba capati yegenda kuba eyo kya yes kati mugenda kuyiwamu amazzi naga waliwo wano kyesikola ki kyesitegeera to an extent of kutuuka kulabira mwami wange omwene ebinyogoga sabo yagoba nokugamba kola bwe kutegedde ate n'ekyokubiri nti nze jjukira ndi African man bwe njogera ekyange omukazi toddamu kati omukozi mulemeddeko nti gwamaleeta nga bwe nkukoze eki kati naye n'aleeta kati we n'amugamba nti atuuka n'okugamba okole kyayagala n'okola nga mbuulira nyinyonnyolamu ekiri wano omwana yeegaana omwana alabika yasunibwanga amatu n'asirika kati lumu ngenda ku ddembe omutwe gunnuma erinnya lyali linnumamu omukulu n'aŋŋamba ne wodde kati wali tabu jjukira yamanyi nti ku ddembe nvaako 2 za kiro kati nze nzizeeyo ate agenda okujja 12 kipiina nga wendi kyokka wendi kyokka omutuuze ava kunaaba olirayo sinaliyeni wendi omukozi ava kunaaba akyali ulwezi mudiro mu ntebe yeesiisiriza n'ettawulo ensibe mu mabere bali manyali mukugira kizigo
Ensirize tizigwa nti tawule ensibe mabere nze gyendi mu buliri. Omukazi kyokka ndi mu buliri ndi mu kino na varsity mba kukola ki? Ono lwaki kunaaba ati this time? lwaki musa n'abigattaawo. N'abigatta n'abyawuza n'abidividing n'abimultiplying. Lwaki saakubyeko nti ennyo nga bwennuma bano bantadde n'okunta ebyo si bintu byange nteeka okubuulira kuba nze nnyina okwejjanja bankubuulirirako ki? Nze nkomye obukomika mpiseme ku ssomero nzijeyo n'abaana kuba yayitayo ne bamugamba dadi waabwe abatutte ekyo kitegeeza alika kati ate okutuuka wasanga ava okunaaba oba onaabyabwa bava kukola ki? Obwongo n'obutabula. Kaakati n'alyoka ambuuza ekibaddewo nange nenfubutukayo nga African man tewali kibaddewo yewe kiba kibaddewo ombuuza ngaani olabye ki ekibaddewo kale oba olowooza nti kibaddewo oli ne bamulumba konze tojja kutira muno omwana w'abandi guli omukebere beerezeemuko n'omukyalo omulala awo neighbors abataasizza omwana ye bamulagidde nti obudde buno nga tebunaba nakuyitako ki fuluma buli kimu ekityo n'ebweru kifulumiziddwa n'ensimbi teziri Kenya azijjeyo ku mobile money fuluma omwezi gw'ommanja wano nange ne bandagira nti muwe transport kati ate jjukira nze siragirwa n'okola otyo taakummanyiira wamanyire omutaddeko ensonga nti nno ngalamidde n'omukozi ng'abantu bonna balaba onswaziza wabweru tekakati ojja ontagalyako muwe transport mukazi waagende akantu ne kantakula buli wamu ate ffe bikatutakuloga obulya bulizi nti nkubye nno omuntu awo nsooka neneebulirira nze bbanga bbenne nga nkusiriikiridde era nga nekkakkanyizza naye otambula naye bw'oyitirira ate ng'okuba omuntu oluyi oluyi lw'omusajja omanyi omuntu okuba enagamba jangu gwe kikazi kyo ssente kitambule kigende kyokka bannembe bonna bakuŋŋaanye omaze okunnomereza ebweru mu bantu bonna nti temunnimba waliwo ekibaddewo lwaki onaabye essaawa zino oteekwa nakugamba kunaaba ku 10 ng'abaana tebanadde okimeyo abaana ye lwaki siga oba kinyeeyo nange ndabye bulabi nga ddadi atuuse nabo mbadde mami tilwaki ova kunaaba kati senga wabadde wabba kimwandi bali tewanaabye dda n'obakima konza obuliri bubuno bukebere busobola okwogera kuba ekyananya kiwonyamuko ku kasu naye nga obuliri bwenyini busobola okwogera olusuula oyo omwana ntitubadde ekyanyeeza kwe kunteekako mu bantu bonna awo nti neebase n'omwana ekyokubi kwe kumpita nti gyewe ekikazi kyo ssente kigende omuntu omaze omutulugunya omugobezi omufulumiza obudde obwo yava wala ate omugamba kugenda kiro ku ssaawa ezo ate oŋŋamba muwe transport ondagira kati awo kati ekyo kyekyanyiiza nenga nti bano abantu ne bwe twebuulirira olina kimukola n'ategeera nti ojja kikola kubanga ekisooka ombuuza ngaani nti lwaki ovuddeyo ku mulimu kugambye nti nasabye omukulembeze antwala naŋŋamba berinyo berikuluma ate nga bulijjo okola genda kati ate gwe bujja n'ombuuza gwe gwani wange doli waliwo kyesitegere kigenze mu maaso wa nkugambye n'okugamba n'abasawo basobola okukebera omwana ne bagga nti ava kukozesebwa atakozesebwa nange kenyini osobola okunkebeza oba oyagala kubanga osobola okunkebera ate okwange n'okwekwangu okugala bugazi lugino nga nti kati kwata ogenda okola kimmemedde noga nti olaba nti olina kyova okukola ng'amaanyi toyina kati experiment akange kekangu nyo namuga nakuyitawo ojje wano okakebere tulabe ng'ate atagala butagazi so oluusi obwebuulira noga naye bino ne bwe siibikola era onakyagenda okulowooza so abasajja bonna tebakiguddemu lwakuba nti bamaddubudu baagala abakozi abo yes abakyala be bennyininyini bateekawo ekibeera kiringa n'omusajja ojuze yagamba muno of course naye amanyi kyali kibi okwebaka ne sister w'omukazi ate lwaki ekyagamba kyali kibi kiba kibi oli abeera babiyita batya mu Buganda mulamu lwekibaka meaning of mulamu nkuwe history wakyo kitegeeza ki mulamu omusajja yatuuka ng'alwaza mukazi we omukazi n'alwala obulwadde bwe bayita obw'olukonvuba ozimanyi ezo bakafuba babikinga obulwadde tebuva buli kaseera oli mulwadde January December oli mulwadde so nga takyasobola kukola naye ensonga eyo ate nga nkugaifa abasajja mu wiiki oyagala 3-2 naye bwe kiba kisobose 5 in a week ngulina akawuga nti kiki gwe naate kati dolini kankule gwe ekizibu ky'olina oli kikazi kito kinene
kirungi kati olina okusooka n'okalakatwa emyezi 6 consecutively. Buli kalako? Yes. Oli konze? Yes. Ekisooka nga nkulanga lwaki oli kito, ekyokubiri lwaki oli kirungi, ekyokusatu lwaki oli kinene. Mpaka mwanzi kukaa. Ekyo kisuubire ekyo kisuubire bw'ofumbirirwa. Kale emitono ennyo gye bajja okusaasira 3 consecutively nani stop. Obutakuwosa. Lwaki ogonda? Tuba tubibuuza muli mbongo. Kati ate tubaamu ne kano. Yina akibaddeko saagala akiddire. Alowooza okiraba siba. Tuba muli tuba kumwe naye nga bye tuliko biranda. Tukola kifiiriza. Era bangamba abasajja abasinga balagala okufuna olubuto bw'ofuna olutagama. Kale. Ekyo nezo tuga ogwo omwaka kasooka agubeerereko. Naye abasajja g'amaaso ennaku zino. Nze waliwo omusajja mukwano gwange yali avuga emmotoka nga tutudde mu tulaba ekikazi ekirungi nga kitembeeta kiri ekibuto n'aga nti kati nkubulye mayinde geno nzigire ennamba eyo ne mugawo oyagala kusiriwala. Nanga nti ekyo nze nkijjamu. Abasajja mwansobeera munanga abasajja abasinga bagala bakazi ab'embuto. Anti tuba tugamba tewali kabonero konna kagenda kulaga nti twali tubaddeko ffenna. Tasa kukubira enkera agamba ninde lubuto. Namusanze nalo. Soka mbadde nkubuulira. Kyamulamu gye kyava. Mulamu kati ne bagamba nti engeri nga nkugerezeemu erinnya lyonna engeri nanteza gyali mulwadde. Omusajja kati bo bakuyita kuyamba ne baba bazadde bamanyi kye boogerako. Omusajja yeetaaga omuyambi awaka. Gwe mujja kulowooza mu ndowooza ennyangu nti bategeeza okulima emmere n'okukoza nedda maama. Ky'oba olabira mulamu gwe baasindika yenna mulamu taba mukulu. Big sister wo si alina okujja okuyamba kuba oyo alina gyali ewabba. Young sister oba omwana wa ssengaawo. Ki ekisindisa omuto? Omusajja yeefeeko ng'omusajja. Kubanga omukazi wedda yabanga musasule eva ku bino eby'ennaku zino bye tubayiiya. Yabanga musasule nga n'ewaabe talina kuddayo. Era nga ne bw'ofa Doreen bampa omusikira ne bagamba omusiko yagenda addeyo kuba mukazi oli bamusasula. So kati ne basindika omulamu ayambe ku mulwadde. Era kye babaga nti omulamu yazze. Tukuweereza oyo omulamu. Omulamu ekyamuweerezesa ng'akoledde all the services munne omulwadde z'abadde akola. So si kwalira baana n'okubanaaza n'okulima nedda nnyabo. Kyovula era tebaaweereza ng'ali under age. Nga banoonya 16 okwambuka. So kuba nebalamu it is a must. It's a must. It's a must. Nemba baba kuvuma. Yes. It's a must. It's a must. Okujjako oli omwana avudde eri ng'ayita mukyala wo maama. Ne baba muyita big sister oba auntie Karakata. She is your wife also. Do the needful. Naye olw'okuba nti kati ensi yajjamu ebya AIDS oyinza okukireka noga tetulwaza omwana w'abandi. Kyova olaba eno mu Buganda simanyi wamwe mu kikola ffe tugamba omwana yenna omuwala ali above 18 oba 18 takyala mu bantu bakulu gy'agenda kusula. Kubanga omusajja waayo agenda kukyuka endowooza. Kyava agenda obugenzi n'abalabako emisana era nadda ewaabwe. Kusula kubeera era abannanga bana bagenda kumula third term. Naye girls mutambule nabo mulambule mubazze ewaka ewammwe. Kubanga nabo beetega bajja lagaba naye nja mwetega. Ekira nakibiringita ate kadde olina olaba eggwe oyinza okuba tonnakigendera ewammwe oba mu bannyoko oba mu sayidi y'abamaama waliyo omuntu akufaananya ddala nga bwe wakula. Nga bwe wakula. Munanga olaba kati waffe baganda bege bonna beeru. Nze muddugavu. Mami muddugavu mukosi nnyo. Daddy yali mweru nga muwanvu nga gwe nga mweru. Kati mami yangamba kati ate nze na hips. Oba mbaawo. Muganda gomwana talina hips. Anti abeera muwala wa Joseph. Joseph omubazi. But ate alina amabeere, you know. Mukifuba kyekyo. So I think so munda gako. Nedda mukwano. Okay. Mufumbo. Nkimanyi era nange ndi. Bigambo byange oyidde nti muyitira mbaga. Ajja kumano titomanyiza ng'osajja. Ate so mami nangamba how come? Okay mubutula. Nze ndi bwenti.
nzijuka kwa ne mugunda ne mwenu muko ne bwe nakula tene nenzugala nagamba kirabiko inago anti wa either to amulaba oba jali bo ate yafa nkati ne bwenkyogera toli wa wakao no ndi I'm serious mufana na mu features ezimu I am sure yeah I'm serious I'm saying like totally different but just that naye yakugamba nti waliwo jini ne mabege yajja ne kukimafana nakaba okulamba wamba kala nechuka ne nosika anti nga bwoli bwoti wali omwana aliye wammwe bakyakola bukuzi naye nga jjanga bwoli bwoti nga naye bwoli nabwo wakomyawo kati ebyo oluusi bigana ne bijja wakano gali nga kikyala kyo kyatambudde ne kigenda naye ate nekiriwo olabira ddala dolinuwo kati obwongo ne bukusiriwaza omwana no kasitaani kagezi kajja kanekagamba nti naigwe kino kyantu kiraba oli ku TV olaba bipiira gyo olaba bintu esitaani bwekatawekakube katakuwuliriza nekakubeerako naawe tukikole togenza kumanya bulanye notandikiza mpola mola nza kuleetayo wali kasoda tunywako kati oyagalira abereberekawo munyumye mutandika toleeta katono leeta omunene sha a beautiful woman like you anywa obuntu obutono kati omwana oyo kekamutana nakola ekyo kyokoze nakola laughter era abawala mbabuulirira never reply a man with a laughter tuba tumanyirawo nti okkiriza you kidding alizo lusi munange nseka nga sikiriza lusi nseka nga muli mutima nga babalalo musajja oyina kwikaza n'okambalira n'omutunuulira wagambira nti nfudde bino bisibidde wa mukazi n'ekyokubiri bw'ayogera ekyekigwagwa kyonna oba touching tambulirawo waliwo omusomesa gwe nalabyeko kavidiyo akamunamwagadde yabadde ayimbisa obwana bwa nasale ng'abugamba nti nno bw'oba she never accept a man to touch here, to touch here, to touch here. Bakula bakimanyi. Akwata ngo banya jagamba mami oba dad. Kati gambira wonti no wa sister. Wa mami. Necho okubiri kwatira wengo yezo gamenti. Bogenze liwe. Yesawa. Ekyo kyenkubulira nali nkirabeko gwe bakikola. Naye kyali wange yankubira nanga jangu twegayire ku mugano no. Ngomwana asibye. Alinda ye muganda wadde. Agenda mubuuza gabe batogenda wa. Mama. Twabembekereza omwana yagaana. N'afuluma n'atuvira n'utuvira. Yebyogera. N'agenda ku dduuka kulya mobile money n'agamba omuwala amwe ku simu n'akuba n'agamba nsaba ono omukyala mobile money omutereko ssente nzifune ngende. What has happened? Do you know what has happened? Because you grew up umaka gamwe nakulira omanyi mami kyalaze nga atubuulirira. He has touched you nti yes. Oli omukolo gwafa gye yali. Olwo nanga nkumirako ne mga oli musiru. Bankubire mbitankwatako. Baya bakumwaliramu. Ne muwa amagezi amatuufu. Yakolera giga nti tugwe ono bamuko. Soko ve mu mbeera oveewo kawaka. Mbunkunoonyi. Ate bw'okomawo kyana kiwaayirize nnyo. Omuze n'essomero gy'ekisomero baba bakibaladde tebabafaako kutuuka to that extent of kujjawo oli mu bwereere. Awo sigenda kalero nengulayo obugoye buno obulabisa amabeere muno nindaga nti kabadde mwako. Can you imagine? Notekawo ekibeera nawe webakwatanga omusajja nawe bakwatanga tekawo ekibeera. Soko kampwale kyekisooka ekyokubiwaayiriza olina okaaba okaabe. Niwaba akutudde mu maaso. Badde ndaba mupiira gwange omuntu omwana najjala nangayo. Can you imagine mwana okujja n'antuulako? Naye mbo. Sinakikolako nti sereka. Buli kiwange kyogera kuyiga sereka. Obeka ngo mukazi atakyukidde omuwala nagamba genda ddayo. Kumbe. Lese ne bobozi bawezi mutwalo zibakasukira bukasukizi. Okulaga nti onyize. Ate bo maano lokola mukazi wenti nawe nkwewunyiza okutrusting omwana eno nompisama maaso kutusa kwekyo. Onswaziza. Tambula wogenda olabe emipiira gy'ogira bidde otuuke mu mipiira oseekemu oga nti neekaziza. Neekakasa nti olese kifulumye. Kuba agenda kiddako kikaze. Kituufu. So kati kaliko ombuuza nti no lwaki batagayamba maid ekisooka side effect esooka eri kuba shi mwennyini ba wife muleeta mutawaana gw'okutuzira. Kino nkibabulira abakyala mutukola ebirala byonna mutulugunye mubonyebonye. Naye kigamba I'm not giving you not coming soko. Ho kitulo marobe tusooka ndebooza if you are not coming songing me. Who did you coming? Pulira. Ate jukire ekikaze ennaku ezo mekikuganya baba kiba kirungi. Newe luba lutono oba olutunuliranga ebintu byonna birala.
Nogama chichi muyaye kyatagalira mu maali eno galira wano kati ate kyokubiri munaku ezo oba mulimuko ku ssimu gye wali weeraliikiriddeko omanyi mu buno obulamu bw'ensi abasajja kino tukiyige n'abakazi waliwo ko essimu yaga toyagala endeetera okuvaawo ko we tuli n'ekiruma ne weeba kiruma naye ne weeba nga si ya bwenzi waliwo essimu eyo nayogedde ne mutyaba n'agamba nze we naatuuka wali Doreen nze nga gwe nkunyigako gwe ng'okuba nkimanya aziyina ajja kunyiga kati nze mpulira ensonyi okugaba nga ntudde mu maka gange nga ne bwe njogera naye eri mukazi gwe nzijagala okuggyako ssente ogenda kunnafuya esente nzifunana mu bakazi kati mutyaba bwannyigamu n'enkalaba kyenva nsituka mpola ngende wali kisajja kikunzeeyo bayi mugenkwe omanyi buladi kiri mazimako ka weekend kannemeredde teeka ku n'ekkumi kati ondabulabi nga nkola shopping naye nga tomanyi mwezikoze zitya kati akakasimu ako tumanyi okukaseetukawo oba musajja oba mukazi era nze omukazi bw'akaseetukawo mutunuulira butunuzi n'agenda kubanga era abadde asobola okusigalawo era n'agamba oli omusajja tewali buzibu nja kusobola okulabika naye mmande kiwedde era n'abaana aga nti bannaye bano abawala bantama niwewabuulira nti mbembeeka saagala masimu ga saaluuni era bagakuba kyuka nga abadde ayogera na musajja so kati akakasimu kannumamu naye nkeeresa nenga leta agenza akakolera ebbali nandatanjoga mu maaso gaatu yes kati oyogedde ku kavidiyo waliwo kavidiyo kenalabye era sitira omukazi omusajja kiraka yakwatidde mukazi we mu bwenzi kubanga kavidiyo bakakute nga ajja era kwagalabye olugi yalugjeemu sinakala olugi yalugjeemu ng'abaana bali wali bamulaba nga nomukazi nga omusajja agamba sebo gwogenda ondetera ebirwadde ani agamba omusajja agamba mukazi kati omusajja ku lw'obusungu yakutta ensululu olugi lwasoose okugjamu olugi olw'ennyumba kati yabadde akuba dinisa namugamba kyokka oli mukugjamu olugi oli mugjamu endinisa abaana bakulaba nagamba leka bandabe gwogenda oyende ondetera ebirwadde togenda gisulamu nigamba kati obusungu obwo yabadde amusibiddeyo wabweru ngamba omusajja wali bamusibidde bweru omusajja bwe yategedde ndooza omukazi ndooza yabadde ayagala omukazi afulo muviire ono n'asaba nti nzijjamu oluggi bagenda kutyawo abakamba ebisolo bijja balya ayo abakazi ennaku zino mbalangu asulawo gwekimanyi bwasanga awaggule atya okubbawo okusinga ate awaggale nze lumu nali nkyali ku muzigo nali nsuzeeko nga ndaba TV naye ng'oluggi olumu si luggale n'olwokuba kateni yaliwo nga simanyi oli n'atya bo olwokuba bandaba nga ntudde awo nze ndaba firimu bagenda bamaliza kukola susu waabwe be bazzaawo sapatu zonna nga gyeziri ebweru naye omuntu yajja n'atuuka n'okwo ku luggi ne ku kateni bw'ati omanyi instikiti zino katonda yazikola owulira nti awo waliwo omuntu nganda wabulunye sinema njidde naye ngenda okola kateni yeesindika yeekomyawo nengitunulako nenjiwa obudde ndi kati gyendiko naye kati yalowooza ndaba firimu olwokuba wuli eyogera junior alokopya netutunya nagenda okola nga akwata bati kateni mpola n'obugalo bugenda okugigira weeguti guyiseemu etwe nange ntudde ngutunulidde gwadutya emisinde naye okimanyi dati nange namala obudde nga ntya okugenda okugala olugi naye kati namudde nga aduma agenda naye kati naye ate ndowooza naye gyali alingiza agamba lwaki taggalawo yeetegese n'ambazze nakiso mumbali naye nga nti wabula weguddira eno limoti temmala gukuva mu feesi naye maze okulaba akameeza wegudda guti kameeza kano naye namala nensituka neŋŋenda nendusika mpola neneyimirizako ebwero ebyekisajjasajja nentunulatunula naye nga bulabika gwatuuse dda newaagwo so ono omwami gwobadde onnyumiza nina ennaku ezo we nali ku mukutu ogumu neŋŋamba omuntu nti omukazi bwakwepampalikako ku njuyo jjamu oluggi oyingire enjuyo musembe ekisooka naye bwe kiba nga kyali mu nsonga nti ndujjamu olw'okuba yayenze kyali kyakigwagwa temwagala kusonyiwa abakazi nga twezi ennaku zino nabagambye noba abasajja munobe noba omusajja yenna funayo akayumbako oba akazigoko kibayita ekinobero funa ekinobero kyo woonoberamu weeks tuuto weebuulire weeteeketeeke weekuŋŋaanye wezzeeyo oba wezizaayo ng'owulya ddala yayenda kyakkola bulala mukebeze
Omala omukebeza noonya kozi y'obwenzi buno yavaawa. Oyinza okuba gwe mutawaana. Bano abakazi bano ng'abasajja naffe tutula mu birudo byaffe ne mu draft ne mu sawuna ne tunyumya. Nabo banyumya. Banyumya. Tunyumya. Kazi batula nabo ne banyumya ne omukazi agenda okuyanga banne boogera nti bo batuuka ekawolongo jjo ye tatuukangayo okwo bukyaba naawe. Naye buuza lwaki. Naye ng'abakazi baga nti kolo nanyumira nasinika obunnyo nti nagira nti byonna naganze ndi busindikako ddi. Olwo kyembera kyemunyumya nti kuluma piro. Olulaga nti ndiruma ddi ku piro. Namusimbye enjala n'ekki. Kati bwaba ate jjukira bano abakazi baffe bonna Doreen naawe nga kwoli. Buli naku mutambula babasabiriza. Abatezi b'akaba tulina kuba bakola ki? Buli kanaku. Kakati mulumu amala n'agamba naye kiri kye nawulira bali banyumya. Ono kyakyalemereddwa. Twakiseesooti nga munooyo. Kuba tenyo obuvubuka ennaku zino obukwana. Ye banna. Nze Naalongo kitone yambulya naseka yaga nti akavubuka kajjirawo ne kakugambira nti Naalongo nina by'oyagala. Ndi biki nti nze nsobola okutuusa. Otuuka ejjuba vako abasajja bamu abakulukulu. Abavubuka bagamba nze yange nteekako tawulo embisi. Kati neweezuula. Kati abakazi batandika okukuba obufaananyi obwo. Kati kyekiviirako oluusi omuntu akola ensonga. So awo mwami olwo mugamba bwe tambuliddeyo mu makaago oluggi oluzzeemu teweebona okola fujjo mu maaso g'abaana byonna bizzeemu. Yogera n'omutuuze ono oba lowooza ku mutawaana oguleeta ekintu ekyo waabula woba omukwasaganyizaako obulungi bw'oti oli omulondo ye mwanyi muba buli kyewali owulidde ekya green ekikambwe kikola ki ogende naawe weekunkumule weekamule. Omwezi wamuvumuza mukolako mikolo egyo anti kikyabadde kikututa egindi abanga yakagamba nti noddamu abange nti ye otagala nnyo buli kaseera olina okuba nga akagaali katuuse kasozi ate kokazzeeko kaserengetu. Kati yennyonnyola yeega nti wabula nkuli akigamba ti bannange kino kyankiboneredde sirikiddira balaga okwewujja bakowa enkeera n'awonyeramu n'olwokuga yeyeyamamu n'obitagalamye. So yembeera yokka esobola omuvumula. Ekisembayo ewange Geoffrey Rutaya bibadde bitrendinga. Ambiwulidde nako bambikuma. Kati mbadde ndaboneka baha kati kumezi n'okimukola okola otya omukazi mulabe nako muyimbe omukazi yayimbayo n'akayimba. Mbiwulidde nga Geoffrey yeewoza nako nenga era njagala omula Geoffrey njagala okulaba noonya. Omukazi kati mpulidde ka audio. First of all okuleeta omwana mbwabanja school fees ekisooka ekyokuteeka omwana ekyokubiri kuba bujja bwe waliwo kyetutegedde Geoffrey Rutaya mbuno omukazi yali ayagala ssente za fees waliwo kyewayogera nogala fees genda oweeyo koodi genda ogyeyo ka koodi zisasuleemu katono kyekirwadde kimuloba kirala mwolidde ebintu bye ng'agamba bambi yeewozezza once upon a day agenda ne kusomera erimu alyogedde no lyamaanyi ganaagedda ateekayo fees ate ne batateekayo mwana ate n'agenda muzaamuwa oli nga alowooza asomayo ng'ate tasomaayo. So ekyo ekintu trend ennaku zino abakazi mugambya dda nti ono omusajja kamutege eggi ekyo kinnuma abakazi mulwaza nnyo omwana atali waka abakazi omwana aba mu bizibu ye buli kaseera tutuuka nobatuma nti yo yonna bizibu. Kati kyenyeziza omukyala byeyekola naye nkugamba kino ekigambo ebyozemu mbu holiday ya third term mumala waawo mulamumpe tokikola Geoffrey tokikola genda omujeyo kati kubanga alina ekigambo kyerumiriza ekindaze nti ayagala abaana nti mpeerera ababaganda bange bonna abaafa n'owange musobola era n'agamba nzikiriza nti omwana wange you go and pick your kid kusomera olina kwali omutwale kusomera oluyagala omukazi lyatamanyi obere n'omwana amateeka ga Uganda gakukkiriza. Kese mukazi bwagana alina right kyewale jayo omwana oteeka mu banne kubanga guno omutawaana gugenda kufuka era ono omukazi tajjanga kumbulamu bwo mbu yajjamu mbu kubanga akwagala yajja intentionale nti oli sereebu alina okuzaalamu akukame paka lwolifa kati tokkiriza kukama paka lwolifa mwagala olina enamba ye mutyabo ogirinako njagala asala noyo omukyala ngina nesaagala Geoffrey nkwagala nkulabe nenda kukuwerekera tugende tugyeyo omwana waffe mukuŋŋanya abaana baabwe mbateeke wammwe muve mugina eminene ono babbi
bono bagala kusoloza bulamu bonna ate namwe abasajja abasabu zipu omuntu bwe yeretanga mulamu bwe nga Doreen yeyereseemu lowooza kubigenda okuddira mu maaso wali lwakyazze azze olw'ebyo by'oyina abituulemu naye kituufu kati mu kujja obbituulamu asooka kukutega ggi kubanga bano abaye bamanyi ebibalo nze ayogera naye baali bantize ku ggi ndimanyi kyeryantuusaako bamanyi nti nno nga ŋŋendamu kisoboka nga naakavaamu kisoboka lwaki wetubagamba mbuno ndi safe namwona wokkiriza owa teri atagala omusajja omuzungu yakola akazi ndi mu safe days bwe tutotyako olubuto ndi mu safe days waliwo yaŋŋamba mbuno nze munkugamba mira kapiiro kati anti kati waliwo kasayansi kano kobaye tomanyi omukazi ng'ali mu nnaku esatu okugendamu yamwana nkubulire kituufu ne mu nnaku ssatu nga yakavaamu bugumwawo switi temulimu switi biwero koko biwero kiba kirala kakati mukuba ekirala tuloba naffe nolowooza nti kati abasajja mwenna mbasaba wakugamba ndi mu my safe days biki oba omukazi yena akwekubidde nti leero logi yasene mekoba ya mmeka ze ngisasula jangonzi jemu genda ne kaposti nako oba kali ka after bitya after peel genda nako era muge soko omire ngolaba tori kubina muno ojja kumira after soko omire andi nkakasa ndi ndese kyengenda okuteeka soko omire bimukoleko maliriza mugendi oba nkuwe nako okubiri wadete kali mateka muge oba nakonka kuwe wanange kana akantu kebaseera ndowooza kesatu ye buli mugumu mu kitundu gumu bbiri kati okusinga okwetikka omusalaba gw'okuweerera fiizi omwana paka ku myaka 25 kwata gumu bbiri gumu kitundu esatu gyo kino okijjewo omukazi waba aganye munyigembo omugabe mala kusuulaho kapeke olyo kokola ensonga ezo kuba kati bano abayayi bo bazze batubala nze waliwo abadde ambala ennaku zino ennaku zonkobereramu mbwa neetaaga nnyo sisobola kulabika ne waba kutenda wabula nze nkugwira nga tobimanyi ate waliwo abantu betusoma nomanya nti oyo bwateeka mu kirabu ebubiri abanjagala eri oyo bwalya kina abanjagala eri oyo bwe tuba awantu nga bikase aneemenyesa obugalo alina kyabanoonya kati nkulaba lumenye obugalo nga byebibalo mwengenda ongamba bali bakagutunda nti oli omwalo oli mumwongere yemu sente ezo ngasikulaba why did you do this to me nti why bano bankubidde ate kaleke twafunye zi TV abababa bankubidde waliwo omwana ajonoonye konfu okitegeera wuyogera ku jeremande nkyogenda kola nebbajjo munange nkyangenda keera sobola kusula nekyo kiwedde oba si kyo waliwo kino ekitasoboka abamanyi otugamba olumbe butakendera kozesa akapiira naye kyo kizibu zibumu ku basajja abamu naye ate waliwo munanga bali serious nga ye munange yakyemanyiza katasobola naye nze oyo si yenze nze ninawe ntuukira nga nabadde mu kujja bwe ndi nga nti kyo kiddooli nkitya naye bamala okutuuka bwe ndi nga nti naye mukama tugira tunuga temole temole kumbe kati awo ate tugenda okugira kuba osooka noloza ebintu bibiri esiyiteekeyo olubuto ŋŋenda kulwalirayo naye ekyobulwadde kitera otujjira nga twamaze kuvaawo ne tugendeyo nga luga naye sirwadde embawamu nokuba esimu nogamba naye akakasa oli mulamu ninokyogera newekabeza nomubiro gwe akakasa oli mulamu kati nenyola omuntu akwesebako naga nti nze siganyi tugenda awo waliwo natubabulawo kiriniki kumpi batuyisa emigano gateka naawe tulikikola by the way tulikikola maaso ate kati ogwokubiri oddamu owekubisa ebyekisirulemu ndi wano wanyine ku kiriniki tusoke kino tuleke tugendeyo nga Doreen ate luli tekwali kati ontagaze leero tonatonesiga akagamba kosekaga tonasiga kati nno gwe oliko ebyo naye abaana abejjiramu mu mamotoka bali ku buzibu mu mamotoka by the way bwangwa mu motoka bunyuma balina obukebera bwabwe awo bateekako mangu nnyo basanga balimba mulisa akatoki era kaseta ku motoka ngolaba balimba mulisa akatoki omanya ke baliko kayina nayo kasirikira nga tekatambula nasooka atyamu paka yekakira naga obwangu esaati weeyitamu okuvaako batabula n'obuntu enaku zino bekebeza nagira kati balone buno obwamalusu
Akala malusu era nako kakola nako kalina nzire kwako akamusayi kakukokoya kali katiisa neno omusayi mukwafu moko by the way n'omusawo yangambako ndi omusayi gonga musava nini mukuzangu jungulule ntya nangaza oba olina okugaba nabigaba byonna naye era gumala ne guba musava kati bwena ekugenderera mpola ne tutulula omuntu omutunulya nguga nti akanako omukazi ngendo suwa abagenda kutya agambe andi awo nasooka n'atya bati kaluddewo jukira nomutera nakateeka wano akutulaawo nanotule mukateeka wakati wammwe mwembi olukola nga mulaba sinema akake kagenze eddaka lyeri ngaaga ninda ggwe kada naagiza naye katiisa baba n'obutooki obayitako nga balikumwe bakirira olumaliriza mugwe mabe ate bunyuma bwanguwa naye wabula omuntu yena nampaayo formula nti ngoyagala kanguwa okola oti ngikozesa kuba kateeka ku bunkenke doli gwe n'okangamba ebyadda kusikakkiriza nga lwaki gwe kati omwo mulimu ki olaba bwotandika nebbanga lyenkulabidde n'obukodo bwotemuli kumbe simanyi gwe wawajjuzi tebategera okugamba obukodo naye naye era omukodo naye asumulukukayo akalungi akamu era nze munange simanyi lwaki ate mwe ekibantamya bambi ekibantiisa Doreen era nkusabira kireme kubaakwe mwe bambi ate abakodo lwe musumulukuka bambi musumulukira ate mu ttabbu wataba mwenzi nnyo nga mukubi nnyo nogaka bijjo lyandira ky'abantu balamu n'atagiramu mukuba babe kati ahabo yogede ku kyokulwala bwale yafudde juzi babi nalebeka story ke yekumye omululu gwogusoso kuwa omusajja oh god namulwaza kati bambi loza atuke sandozo eddagala nalikowa yafudde juzi sorry kikwano nali ndabeko ne kugaye yanyumya yali mugole in fact yawasa Lumumbaga kubera kye baali bamulumiriza asomye university na omuntu we kati ne bedetinga mangwawo kati ne byabyekereza byonna nga balamu era ne babagatta kati nga babimaze Sekabanje yali yesibadda ko linamga ati kati wafumbira nofuna omusajja onzijaamu okwo kyo nziko omutima naye nali nafadda omukazi n'atende wali naga nti kabula kankujjemu nveeko naye ojja nakunzitira okufumbo kumbe oli mulwadde aba banneebo yabinyuma ebyo story yagiteekako ntuga ate wagedde ebintu I think ebintu bya Katonda mukaba ekaya bino yamanya setusulayo naye Doreen kankubulira ekintu kino ebyaddala mutuba mu nzikizo omo temutulaba omuntu ng'amaze okwejjamu otera okulaba abasajja nga bazinze emikono ne babegawo omutwe we bati ku ppiro oba ku mmotoka ne bakola tuli mu nziikwa ssaawa mmeka kofi niki baani abalijja ab'embizi balijja ku olwo abantu balimba obwana bwange ono omukazi alikaaba ndimulekera byetubamwawo nga tomanyi era obena okulango nomuntu nakugamba what no serious naye oli abaddaga tusooke kino ngoga teka naawe naye tubaawo mbira okunso noga ndwadde nkoze nnyo oba ndiba munenemu ow'ebitama nze nali genzeeko eyo okunaaba omukazi nga wulya sisumula shawa nani onyimiridde nesigamye nte ku tairo amagulu ngakoze siza bwendi wansi nesigamye funyiza emikono mu kifuba ndibuse zino nga Adamu naye awulira sinaaba najja andi zijuka nesibira ne bwobaani najja bobampita Wilson abo abantu bayimba wakanya kange kali Wilson are you fine nyege kino naye muwulira naye nga andi otandika n'ogamba naye omuntu ow'ekikiraasi bweti nakkiririza nze wano wetuzze namugambye sisobolawo naŋŋamba asobola okutoopinga byawa wano kanaana zombi yazingulidde abadde abalaki kyeva wesumuluza obuzimpola tekamu obugere oti n'obugalo kati nze waffe bayitayo mayindo nogakale emayindo kasita 10 ezakawungezi kati oba onaabala otandika okujjukira naye bamutyaba be balimala okuzika tebalivayo bo ne badda olwo nensigalayo nti
Hey, era abakazi ekyaddala osobola okutegeera omusajja wo ng'abadde tataagalya nnyo mu nsonga zino osobola omutegeera wakanti yayenze kuba ne bw'aba alaba firimu ogiraba nga kati alina ekiseera yeemulaba otuulira mu remote muno mu ngalo mwagikutte remote eyinza okuba edda agirina bwati bulungi ogeraga ennegusa erine bweti naye akulaga nti ali ku firimu taaliwa n'ali eryaga ebirowoozo kati atulina kano ketwesiribaza mbu wayise 14 days genda weekeberemu okiwenda abasajja bangi batambudde ne bakoma ku mulyango gw'eddwaliro ne anyoolamu kiba kibe ate ekyewuunyisa ate nakuziba olina eddagala lye tebaagala litandika nomugamba bakugamba tosooka is 72 hours tandike pepa tebakikola abeera mukweraliikira abagakazi amukubira eba akukubira omuwala naye okikakasa olosebakutuma n'omuwala mbugenda weekeza nange nakikolako mwoli yeekereze enkonfam kati n'omuwala yina amanya okugamba nti lwaki gwe insistingira ku nze so omanyi kye wankoze era waliwo embwa lumuse bwe yanvumako neega nti lusajja lukulu lusaasaanya lwa bulwadde ng'otwesibako obwana obuto naye ng'ebigendererwa byo kusaasaanya ndwadde naye sigenda byekebezaayo bawanzize kale kanfe bwentyo tekatawoneddawo kati kyemmanyira naawe watyamu natyamu era ebyaddala ate neddwaliro linekeberezaamu ddene ate nali sigenzeeyo ku byange nina omuntu gwe nali ngendeddewo nga yangambye nti gyali emmengo kati jjukira menga wooyitaawo bali awo awasookera ddala ebikubanga tewaliwo bantu bangi kyenva nga bwankyameko wano wannanga olwaniriza omwala oyanyaniriza nga sina baana wadde okusembera ntuule kati jjukira osonyiwala nti omusawo anaagamba ati lwaki omusajja akivuddeko kinava nteekayo akakono naye nga ngamba nenga akati nze kasa ngende dimanga wenzirira bwenti ne bagamba it's fine naye tojja kudda wanditegedde lumu abasinga tebadda neegumya nolinda nenkomawo nasanga omusajja ayimiddeko awo wabweru anywa akasigala ke nenga abasawo namwe mufuweta naga we katono nolinda emwebuuzisa naawe okola wano mu department eno naga yes why nemuga kati wamma omuntu waba ng'alwadde wano wenyi wabaawo eddagala atandika ye amanya nangandi tuyingireko muntu kati ate n'olina ndaba Wilson kale abalangirire neŋŋendawo naga what nga ndaba mu face naga what ate bane lwaki mwe batukiriza bino byonna ebintu muteekawo otuwala otulungi otwana tuba tulungi ng'otutuulira n'ogamba nti niyo bantubulira amazima akasawo kalungi kazibu tugenda tuombuuza mbu what Mr. Wilson agamba why itiisa manze neekaza nenga mulire kiriwa kati jjukira kako nako keefulamu kakansala awo mbu kati bwe mba nga nkulidde results embi kikyokola bwe mba nga nkulira ennungi kikyokola konze wombuulira ennungi ngenda kusanyuka era nkwagalirewo kati wombuulira embi ngenda sinzi ndi muntu wa media personality ngenda ku mukutu ntandike ng'okubuulira abantu obubi obuli mu kutagala kanambuza mbunaye ono omuntu ono oba ogenda muleko bamuvaako konze bweba mulwadde musigaza kati ate ngenda nanga oba omanya byesomera okimanyi nti osookera nowaggulu ku linnya lyo atwala nakutunula wansi ate awatuufu womanyi erinnya waliwandisiza oliraba ate lyosookako n'okkirira mpola wano kati nze awe ntera okubuuliza naye nga mukakasa kale ate nze yagadde emmanyi ate nze embuuza naye nga mukakasa kati era nako kyekava kambuuza gwe lwaki olowooza si bituufu konze nze ndi mutagaze kati weŋŋamba kino ate bwe neewunya neŋŋamba kisoboka kitya naga nti nawe olabika otagala sefuli konze ompaayirizzaamu nze omu ku bantu abeegumya nenga nti ekijja kikole kitya nkanga naye kati bootegedde toddamu kukkiriza ekijja kijje konze batukebere kati kyate gwe bakumaze I have my man konze asimukwanye nkwanye gwe tekajjukira abamusawo muna amateeka gamugaana era namba tagigaba okanda jesani oba omanyi nti bugenda kutyatyamu okendeeze ku bwenzi olwako temubwenzi ogenda kukendeza naye katusoka kubira ebiragiro osoka kubira kalikaana n'ogamba otya bebi nkulabako leero oyagala kuguddamu nakakebeza noyagala kudda ani kasoozula nti muzuuli noga katikana akantu ngira nkawangaalako ebba nkutegedde wewavaawo embeera eyo naye nga
byonna bya mukama nze mwebaza mukama akukumye ankumye tannandwaza era mukama nkusaba tondwaza kunswaza swaza bintu bye bya kisiru mayigo oswaza tondwaza bino ebintu mmaleko kuba kati wentuusa ate ennaku zino abakazi engeri gye baninako obusongo kati nembirwalayo buli omu aga kyakagwanira kyalugwanira olusajja naye muswajja kuŋŋwanira tebanjagala nomuna mujja kunjagalira olwampaka abakazi ngenda beesibako bali ngenda nabatandikira nina movie yaabwe gye ngenda bakolera abakyala bagiyita Strength of a Woman. Tugenda gizanya October tugenda gizanya November December ngifulumye mu February Valentine's Day YouTube ngenda gita yange yenyine ya Wonderland Entertainment Limited yo Strength of a Woman ngenda gita naye kati naku no kuliko empya gye nataddeko Port of Life. Do you know that port? Port of Life. You know that port? I know Chibagabe. Yes. That Port of Life. Omanyi byekoze enseno. Etabudde enseno ate yambye enseno. So you're not good at bad. Gendayo, yes. Gendayo ku YouTube channel yange ya Wonderland Entertainment Limited wale Port of Life. Katuma ozanyanga kuno wazanyanga Mulimu kitawe wo mutabani oyo Misaka Sanova. Misaka Sanova. Port of Life ya mtu osakubizibu. Na inga ate kitawe na inga mubuulira buli kanako. Ninga tamanyi kiki engamba. Ninga lera ajja n'oli. Daddy, meet my dad. Konzo wanga abantu nga ba meeting bangi. Ani yaluwa. Kyembotokola. Kyokka nno nange era Port of Life ne nkema. Nokoluta. Anti waliwo akamwakajja ne kandajanira bwakawonyawonya wakatulugunya ate nga kamwagala ku mutima. N'ogamba tekandisubidde kusubwa famire yaffe konze toyagala kusubwa famire yaffe sigala mu famire yaffe ate omulenzi n'akomeeyo n'akakumawo akaagala ate ng'ate gannamala okafuula kamaama ke so Port of Life nsiru etabula nojjira ababadde a lot of drama kati enkyogera kwera kujja kalanda leero ekiro ogenda kukola show ngenda kukola ekyombo ky'amaka ku Baba TV sawa nyeze ekiro paka sawa nka tunyumya nebyekigwa dore nja kukyazaako olumu tunyumye ebyekigwagwa byaffe tusiwalemu kubanga bananga bakazi tebakwagala bera mwenfuna omukazi nga kuchallengize mu nseka nsanyuka mwebali abanchallenge naye ate naawe waliwo abasajja bangi abakuntuma njagala bandabe nga tutudde nawe ku seeti endala batulaba nnyo kwe ne baga naye mayende mwejava n'ebyana ne kati njagala tutulemu ku seeti emu tuwesiriwazi kutuma bifaanana bitya manyi njagala mmanya buliko omu alina essente naye mukopikopimu obukopi amale okumpu era namugatte olina alina ebintu bye birala nnyo ate kyali wankuva dda saagala ankubira essimu egamba mayende wansuulamu zaaki zino alioka akubire oba oli emotoka nga bagikimye musajja abakopi obukopi muuko naye ayina akawogo nedda abeere nabyo oyo mukopi simwetaaga seetaaga nabo omusajja kwenkwagaliza era okimanyi dde olinomba okumbagayo nze ng'ofumbiddwa nga ngenda nakujja mu kkanisa wano babuuliza mbu nno ani ayina ensonga yonna erobera bano okufumbigano mpanika omukono okole kyati njogere mbuki nti naye musajja gwe nkubuulire ofubye otutta omukazi ofubye era weesuneko njagala bateeka kubuuka ekaawo nga nzija nga mugamba mayizi agenda kwogera ki otiribire n'omusajja atiribire namenze gwe mulaba mummanyi bulungi teri atamumanyi byonna bye tubadde ne doliri mubimanyi naye musajja gwe nsirike ekkanisa yonna ekankane dokemuge otutta omukazi tukutegeeza byagala abire ng'ali ati kyali gwe nkwagaliza kyali bambi akutegeera ebintu byo tebantegeera nosanga namufuna tomanya baloza ndi muyaya tesiri muyaya oli kintu kiramu era nze kinnuma kiri eki nti ebintu byo byoyagala sinabikola buko senga mbadde mbikoze nandikwetwalire nenkujjawo abantu ne batakutataaganya kubanga nkutegedde nkumanyi naye sisobola kiki mayizi kyoleke ongoba totawaana oli mala akaseera noyega no mayizi aliko omulamu wana kutandika oli kawalawala nenkuddamu ng'oli kiwala kati oyingidde mu kikazi iru kyantagwanya tetubiddamu ebyo oli mukwano gwatulaba nenja kuwa ekirabo gwe ekirabo lumu nkyali kitoototo nebezi wansi sobadna ojja kuba ekyaba ekiriwa bw'okimanyi bajja kusumulako ogenda okusumulako kaliboni ku maaso nga tuli kukalina nga limozini eri wali mu lujja
Ngamoya za mpade si mukana akaluke tugenda mutomanya sawa yonna tomanya omuntu azimba nange nenziyisabuyisa nenzikuma oli waddodo nasobola okumuza ali wadakana kam sesobola mukwano obuze kunziba badde obuuza osobola okunzikiriza muno okunzikiriza tosobola naye kale katubuuza osobola kale okunejjako gikole weka muti amabasewo ne bannyabo umbaavu bulijjo nkola na muwala wange kale katubuuze osobola okunfunayo kale mukwano gwena nogande okumayiza omwesasuza andeka kakane ku mutima kandiire kali bwabanga omwala kuba ni wala nga kimanyi baagala kukulira wako obuzibu obatisa kintu kimu sente anti bajenga babirina oli muzibu nnyo nnyo nze nina ebitondono byensobola bwe tugenda mu supermarket saagala ojjo ice cream wakakebe jayo kakooni naye nga naawe okiriddeko ekigambo ice cream ate olaba ogenda mu supermarket bw'onoonya simanya sukaali ntono nnyo naali packed gwe bapima kati bweba oyagala luwombo wali wonna mu owino bazifumba tugenda oli oluwombo olw'ettaano naye tondeeta woomanyi nti lwena naye naffe nga tulidde ku luki kiba watakwagala bayezi kale kirabika bulungi naye kinyiiza ekisajja ekyo kitaba kiraka kirabise mukazi w'ennaku kati kyenjagala bo bajje nga basiina akalevu kamusalira ki bajjaga bakinjogerako bakyogera negiro kitompa namba zange ezo dolina obutayagaliza ne bagaba naye omusajja oyo kakuka naye kengendo bajjamu abakazi naye kimanyi nno ndi mwono omulamu era ntuuza omuntu abantu n'agabye yoyogera eri nga si byoli yetegolo gende eri mayezi kale bakwano bange abalungi osobola n'okuggyako ku whatsapp yange bwe mbagamba kino ekigambo naddala mu abalenzi omanyi ngenda tandika program bagiyita men also cry gwe ekiri mu simu wano si ku baba ku mukutu omanyi ekiri wano abasajja nagenda nengabe enamba yange nga sigenderedde nabagamba mujje ku whatsapp yange 0744 27 abasajja bali wana bakazi mukyunyiza abasajja oli basajja bakaaba era ngenda tandika program men also cry bagamba basajja mbu osanga musajja afudde pressure banga afudde mbuliri mumuleke omusajja yampita n'agamba mayindi basooke bakulira oyagala onyambye kokko konze wakyoga nkuyambye kokko nga kyategeezamu ku Baden gyebaddeko n'okutiribira kw'abadatiribira omukazi nyina bye mugumizaamu emu byayogera kati omukazi n'akkiriza kyokka nga yali amanyi nti ne mmala njogere kyanzise ne mmala nkole kyanzise kati baŋŋamba tukolere yaffe naffe ng'abasajja ffe kaffe tukyalako naffe tulage amaziga gaffe olw'okuba mbu tukuze batugamba musajja takaaba kyetwegumya n'abasajja bali mu bizibu so mugende ku whatsapp yange mumbuulire waliwo ne some boys bambi boys stop master betting kituufu nakafuna repercussions 3 ng'abaakikola when we are still boys kati baami naye bafu kyukumu alina otukazi otulungi yatundaganaga maizi buli lwentunuli omwana onunkaaba ate ngenda nemmala n'enzirayo eka mu nju mwali akantu kalungi dolina akantu kalungi naye it is not functioning era ye yagamba wabanga omanyi embata enkoko waliozabeko nga zeegoba bwe kimugira bwe kiti nagamba nyamba kati ate agenda ogamba nyamba ng'ate kigenzi enkoko nayo wakiregezaako nga tataganye era oli yamugamba do you want to find me nga ndi mu night buno obuli so soft nakyo ne bakikola era byeyagira bati okutulako ngera kazima era yaŋŋambye njagala kwetta konze don't ngenda kuyamba naye kansooka ennyamba yes waliwo eddagala ly'abachina eririwo namubulidde liri expensive era yaŋŋambye ekigambo kino kale akasabuni twakasabanga na mikwano gyaffe ku bwereere naye wulira sente nze zengenda okusipendinga ate ne mugamba nti kufunamu ku maanyi agakumala so si ggwe kutuuka ku ffe naye ne mugamba nti obulimba obutakendera akantu kokampe nkakuyambire yo waliwo some movie tonagirabako nja gikulaga some guy yali mugagga billionaire alina beautiful woman naye nga tabikola so what he did yagenda nga n'awamba ye teyabapangisa ng'abamba abalenzi ku street abalungi bakanyama abeemalirira nga bakulyawo ne bakusa emmotoka ez'akabi ne zikutwala n'akutuuseka n'agamba ogenda kisasulira sente bwe ziti you go and help me naye nga
bwati watudde nga naye abalaba mu glass mu glass n'obimukolerako bulungi era omukazi n'amugamba am satisfied naddayo basasula omusajja sente gwe tebaddamu kulaba naye kokyogera ku street bakuyise aya nti omugaga tadigida nze ngendayo ne mudigidira so kati ne boy namugambye nja kuyamba bwoliba toli kinyumya naye oluvannyuma lw'okugezaako n'olemerwa so mujje 774-27-27-11 WhatsApp, do not call me. Don't call WhatsApp. Bange byo twagala tuyogereko. Masturbation abene bizibu badde. So n'abasajja abakaaba. Yes, n'abasajja abakaaba mujje twogere. Men also cry program agenda kujja if you're suffering with masturbation ate bangi nnyo bambi. By the way mbadde mbafuna mu inbox yange. Wao n'abasajja bagala help. Nga tebakola kya masturbation naye nga emirimu. Okimanyi emirimu egimu gijjako. Katolo mubuka yambulira omulimu guli eyo muhoyi masoni naku zina abantu baguliko nnyo naye yagamba obuvunanyizibwa bigukuwa ne pressure gye gukuteekako you cannot even think of doing anything yeah kati ogenda okweraba nga ate buno obwongo waffe bugwagwa kasobo omanyiza mu naye bwatabikola wabaawo kati nga nabo kati jjukira system yo buli woogigamba nti tetujja bikola ng'ega nzisobola okwerwalira ng'erwala omanyi endwala gyerwalamu wali onywedde ku yogurt n'onywa ne ku soda bwewanywa soda straw yali munda enyiriro oba yali enkyafu bwe wagijjamu oti mu soda yali efaanana etya munda mwayo ng'erabika bulungi ng'enyirira naye straw gye wajja mu yogurt munda mwayo yali efaanana etya kyekiba ne kweri ensonga nti ogani eba eyagala okufulumya byeteeka okufulumya era n'ebisembeza nozayo ebimu buno nemusigalamu enkonge kati ekiseera kigenda kituuka newafunda newafa eno obwongo ne babucommunicating nti eno ffe gy'otutuma wansi ono takyaliyo nabo ne bufa ne bubivaako kyokka ewaka olina someone ateekwa okujjanjabwa nkutegedde so nabo yes so munoonyeko naye nga genda ku Wonderland Entertainment Limited laba movies kwezi nyingi omuyaga da crisis neyo Port of Life kweri kati Strength of a Woman ejja eyo ngenda kuba kumwe abagamba nti no akasajja ako kabi ku bakazi n'ebyammwe mbifunye waliwo omukyalo omugwe ngenda okusimbulako story eyo yalwanya olutalo n'aluggusa naye nga tukosa bukozesa bigambo nabikoba kyokka yali alowooza nakugenda mu butemu nemugana no katukole mbikolwa n'ebigambo he talked to the gentleman yazzeeyo mu buli gentleman did the needful after 3 years so sometimes when toy tagada kuloga busimanya mbonoonya eddogo buli omu alina ewaka kuba namubuuza obadde okola otya nti nteekawo emmere nteekawo juice byonna mulindako ne ku kinaabiro ate nga kya munju munaye amala okunaba nava mu kisengesa waffe nadda mu kyabwe konze gyasula eri omanyiyo ng'alye naanabagenda eri erako mu suuti ya Eva ndabako naye okujjako omusajja omu yekka gwe kyalemera yali Yesu naye abalala ffenna tetusobola kutunulako Eve ne tusigala kyekimu gwe gyeyambule wane suuti mutyabasi bulijjo kyaliwo nyonyonyo gweyambula osigale mu suuti ya Eve ondabire olaba oluyaya nalyo tunayayaana wano nga mutyaba tasobola bedhe mwesiga tasobola manyi era nyambala zimini abwera okubenya mwesiga nyambala zimini ne mukunabira mutyaba asobola okunaaza bila musajja watu asobola okunaaza nze kale sikunaaza tasobola kunaaza ate olaba okunaabuga nti mayezi nkuumaako wano naabe sibikukuumayo oboge nalingiza kulingiza abadde ki batunyonjolera nkeera wa osi ye yabadde ankuumisisa kyawo obadde ki muyumuza ebyetubyesebyo gamulo kanzije tojja kunkwatako ewosi tawaana kulikayo ye ne tugenda mubaka trip n'ogambye sinze eri ebisenge byonna ebyo nabijjudde mayezi gwe wange ne boosula wano kale maama guggwa ekiro kyonna osula ontawaanya kutawaanya butawaanya kumenya omukono tonziriwayako mwezi ensonga nkumenya omukono afazaali enkeera ne weetonda abakaza nti olumunyola akakono n'okaseno kaga nawe bireke it's okay it's fine do what you want not everyone nje nkunyolemuko ku mukono mukwano everyone nzigana gambe sijja guys I'm serious tusula kubuli ngondumira kyati ngale ntusiza byenjagala bino n'omuti abase obisale bino bya kisulita amaka gaffe
Noli twatesa mu Christmas ngenda genda kubalambulako ewammwe mu Western. Oli serious oyagala kujja? Yes, njagala naye nsula wammwe waka. What with you ne the other sister gwogambye. Mufumbo. Nkimanya ate bawa aligenda mu kyalo gye tugenda. Bwe kimanda abakazi bagenda mu kyalo bakkirizibwa katejjukanye. Katejjukanya? Munono ne exiwo eyali ku kyalo eyedda. Kati omukifuzo kunoonya olinze kaava eno na. Tegeza basajja babere careful bakazi bagenda. Omukazi bagenda mu binaku byabwe mbusimanyi kulya Christmas biki ku 26 simukime. Tomoganya naku 3 nyajukira mutuka 24th. Ni mubabize nyawa kamutegeka ebyentera ne bagenda ne basaba that very evening ebakowa bacha arrestinze. Tomulinza lwa 20 kubera mpaka fast. Ku boxing day kasoji mulinza na relaxinga bulungi mbine guterera seba alaba banne. Mukimeyo. Ama esoli mwangu. Mukimeyo mwabaine moroka atalina moroka mukobera amasimu omutamye neyo. Uliwa mutusewa ulinyewa utusewa kikiyive mudda ku boda koloti. Abaza ine bobe. Omukazi ono mukubira amasimu ne mama we natuko mugamba. Bandori. Jende wa muyita mutya ngama ddayo wabao mu nyankole. Daluka yowani. Ojitandika ku macha baba tebanazuka nga oyagala bakadde bawulire. Baba bakasutuka bali noddam. Baba bali ku chai noddam. Bagenda kusaba ku boxing day noddam. Sino so koma oddi. Yangu nkulinze nzisiri yeka. Ngenda kubasinza kuleka njibwe ntyo. Abasajja abavu n'okubeera n'ebbuba. Ye number 1 yetuyambe tukuuma kale. By the way, na olaba nga byaga okuntwala ekaba ngenda kutwala ku Gaucho Grill. Ayine nyama ennungi. When I take in me yeah. Waliwo abaana batu. Waliwo twana twatu. Mwanze ntambula mu twana twatu. Waliyo wana nga balina ne tuto. Olaba nga ngedere mutima gwanjuki. Yes. Aloka sekseke watambula nako baba naye. Ako kesonyiwe. Sweet ni mwesonyiwe. Kalamuko. Kalamu kange kesonyiwe. Nenge eri kuje tugenda ku Gaucho. Mala mpulira mbuno okute ku sweet. Okola ki? Manyezi. Kati kankubulire kino. Omukazi abakigano tutegera nyumize ko ntegere waliwo omukazi one bwise ajja tinani agana de kintu kino kikubulira nali mbasuubuza nga products ezedduuka nga balina wholesale ninga ino tuwana twetuli muzuli ninga kyekigamba kingamba nnyo nga ate gwankwasambwa nsasule bwe nzijawo wabula boba tebampire ngambita kitata wabula kitata nempulira bwenti eruzira ebisoza nasoda mu nyanja ngambisiryeko nejjinja n'ogamba kale nenkajjamu tabimanyanga nze nkikugambye kati wette kafumbirwa dda mukazi mukulu yafumbirwa dda n'awalala kati ate nkukuta mumwe abangambye muno ojja kunda nkukuta nga ne bwenzija wano mwevumya ng'olaba n'ogamba oya kati gebyo byontiisa byensinga okukolamu dag kale ku Gaucho Grill. Eri side ki? Side zaabwe bajja Entebbe Road. Oh, let's go there. Venue nunje. Bayina bandi ku lw'omukaaga. Yes, ate mba free. Babajita katoba wesirikire. Akatobandi. Kati balina buli nyama. Bayina crocodile meat atayamba mu abasajja. Crocodile? Balinze nakulya kugonya. Yamba mu abasajja. Bayina buli nyama gy'omanya ate ng'egonda. Kati towulira nkugabe bali abasajja bange gye twetaaga batwala. Tugende. I'm serious by the way. Bayina venue nunje. Bagenda tuwa complimentary zaffe nga buli Saturday nzija buzi. Akawesekire nja kwe. Nzija mu ekifo nange nkirange. Tugenda ku Gaucho Grill. Where bajja. Entebbe Road. Every Saturday baba ne live band. I like live band. You like. Era nja kugenda ne ku stage nyimbe ng'olaba. Bayina n'abakazi bagenda. Ngenda kutuuka ne ku stage mayimbe namagembe oliwa. Ingolodde yo nyonyonyonyo. Byo bisika biganti. Nyovala olusajja. Kuyimbira. Ndatuka ngamba bulijjo buli ali wano akayimba kana ka erimba katandika batya. Abaako omuntu we bawana gwayita omulungi nga bazzedda ku stage nsolo olusajja kyentwagala. Banango olwina akagundi. Nyinza no bayimbira ka hero aka Kaluzungu kagamba ntino I can be kana kagamba muno Sumani you cry bitya you cry
When you cry, I make you smile, baby. I can be your hero, baby. Yes. I can be your hero, baby. Kati awo omukazi wenyini gwe omalanga munda gatanjaga ndyoka muzi. I can be your hero, baby. Jukira bino bya live osobola n'okiddamu ekintu kimwe mu ngena no. Bien. Bio. So bien. Bakuwa crocodile mito. Nga tewaze da kusenjinga ngawala n'olusajja lwo. Lujja tuttamu omuntu. Ate nga wansanze mbudde bwange obwalaavu. Mama. Ndera, mpeeka, ntuuza ku shoda. Weeta naaza. Kati nsobola kutuula wano nga tuli mu bantu. Gutula wanga azitowa. Mama, obintulayo nga ngamba tekuli aliko. Mpulireyo kandi ngamba mfama. Mfamu kifu. Nenga wada nkuga tekuli kiriko. Tula. Owewuka. Modoli nkusitula n'enkutula n'enkunaza. Naye mpulireyo kandi ngandi mama. Emikono nga jeni. Menye senze nazina. Binamulavu binzigira. Enewe mwabataga basente bwe mutyo. Ya, osoka kusumulula mukwano. Byombi tobiremererwa. Ngojayo tactics. Kati Yesu tinakuwa sente. Yes. Kagamba kokka nekakuoneka gamba. How was your day? Noga lubiru. Wangi unaku lubiru. Kati nze niwana yankola. Nze feeling nze njiteka onenga. Nensirika onoga. Wilson talk. What? Nensirika onyo nenzisa. Listen, you're not okay. Ngamba, I am not. Nenzijako. Ha, nekugwa nedda. Nezamina ha. Mujiza mangwa. What? Tell me. Maybe I can help. Katika sampulira kwako. Maybe I can help. Nga kino kinene ndoja kisobola bireke. But no, I'll call you later. Nzija kwesiwe was called. Calling, talk to me. Wetegeka. Nfeesa n'okufeesa nze kennyini noga nti akaaba. Don't cry. I'm here for you. Ndyoka sisala muwendo naye ngabaga nti waliwo ekizibu kinene. It needs a lot of money. Naye kyonna kyenfunayo ntandika. No kikomyawo. That's when my day will be okay. Yenda okulaba. Noga 15,000 nga 5. Nenzijjako misine batonna kirowooza nako. Wonna mumbeera. Naye nga kye kiba kikozesa ebyo nti omwana oyo byankolako juzi mazima kamuyambe. Kati ekyo tokibulwanga obuliddwa sente ate tomanyi na bubadi. Wakibeerako n'obubadi bakuyire sente. Omuntu akugambye nti nno mpulira nja kusula nawe ate weesiribaza mumanyi kati mukazi mugambye nti osiribwa naki sula n'akaana katu. Omukazi olimu namunyi oli alitegeera ng'okoze shopping bw'otugambye. Mbo munnanga jane shopping. Kati eroddemu oyasame mti wasuzeewo. Oba okyayasama oti akadomola kamata nkakuteeka nti mu face. Noga tubadde kulita musajja atandise kadomola. No, mwezi wa thank you. Kale kikwano. Bye bye. Lenga sweetly. Sweet nela kugambe ndi mukiga. Togenda mukwatako by the. Ndi serious. Obukodi obwogaba boyina togenda bukola. Ate mutendese tosobola. Ombubiramu oba. Nze mbubira oli tosobola. Muwoni ngalobe muwoni nga totawana. Nozombola. Tojja.